Omukyalo ono nabadde saagala kumuvuma enewe mbalamusizaako mwana bakyali bange ono ye Jaliya mwenna abali wano mumumanyi bulungi. Omukyalo ono bwe yakomyewo okuva mu Amerika yagenze ku interview n'agamba Mukunja yanziba. What happened between you and Mukunja? Oyo gaye yanzidemu obunnakyalo mu bannayuganda. Omukunja? Ono washiba? Oyo yanzidemu obunnakyalo oba okulowooza nti. So I saw him on the internet. Moment gye namulabirako Mukama yali yakankolera ekyamagero ekinene nga mpadde ayina sente ze yali ampadde nga diiru tugibreakinze. Nali scrolling ku TikTok ne mulaba ka video sakamala nayo ng'agamba munyambe ngenda kufa oba wakalaba nvunze. I sent it to my brother who is my best friend. He's called Ata. Ata bambi ambeereddewo nange mu kaseera kano nga nkunoonya si oyo? Yeah. Ata lokukamuweereza we bati nangamba Jaliya I always wanted to tell you yambe gaayo oyo naye obadde oyina kati nali mu stress then stress nevaawo ng'eyo ddiirwe emaze obbaluka ne mugamba munoonye namunoonya olweggulo namucontactinga ne mubuuza ki ne mugamba naye saagala kudiiringa naye I don't want to talk to him saagala mmanye go nyambye abantu bangi okwo ku internet kati n'agendayo n'agenda ne mu ddwaliro ne bamutwala ewa dokita emulago ne babuuza ssente mmeka ne baŋŋamba $10,000 eza okumulongoosa. Omukyalo ono bwe yakomyewo okuva mu Amerika yagenze ku interview n'agamba Mukunja yanziba. Mukama mulungi nti ku mulundi guno byonna omukyalo ono byayogerako abali wano mwenna sitole eno mbadde mugifolowinga bulungi. Ebintu bino byaliwo mu mwaka gwa 2021. Writing about now tuli mu 2024. Those are 3 years now. Omukyalo ono yasindika baganda be okujja ku kitanda nali mu kadde kazibu nnyo ng'obulamu bugenda. Kwaliko omulenzi bamuyita Shatta Soja mumumanyi mwenna abali wano. Ne bajja nga ŋŋambye agenda kunnyamba. Kakati Jaliya okutandika n'essaawa eno w'ogenda olabira vidiyo eno njagala okulaga ssente zo gye zaalaga. Mwana wa maama omutima gwo gukakkane onveeko onneesonyiwe. Bw'obeera mu mawulire wagambye wampa miliyoni 10. Mami nafuna miliyoni 3. I am for the repeating. Baganda bo be wasindika okujja okundaba bampa miliyoni 3. Bwe bamala okumpa ssente ezo kuba luli nali sobola byogera nali mu fiye ey'amaanyi baganda bo baŋŋamba tobaako kyoyogera nali ku kitanda nga mmwe mundinako control nga musobola okukola ekintu kyonna ne mujjawo n'obulamu bwange. Saayagala swaza famire yo saayagala bino byonna byogera gwalemezaamu kati kankugamba amazima okakkane. Bwe bamala okumpa miliyoni ezo 3 watabuka n'ovaayo n'oyomba nga Mukunja n'otavaayo yadde okunneebaza wanfeze mu bulumi obw'ekitalo nga nkwetondedde ogaanye okunsonyiwa. Nakwata miliyoni 1.5 kuba mu ddwaliro twali twakawaayo emu kitundu. Natetenkanya nga wensobola nenfuna miliyoni 1.5 nenjija mpaka wammwe gye wazimbira maama weeyo kalina natuuka mu kikomera kyammwe nendeeta miliyoni 1.5 nagiwa maama wo. Kati essaawa eno Jaliya nga tonnayita mwana wa munno yenna nti mufere obufere bwo tandikira ku famire yo. Starting with your mother oyo omukyalo omunene omumpimpi gwazi omumanyi saa kunnyonnyola maama wo gwateeka saa ebimu bigenda mu 5. Maama wo gwoba otandikirako bw'obeera ku interview sente ze nakomyawo tozoogera wabula oyogera z'ogamba ne z'ogamba ze wampa zibanje baganda bo. Then ekyokubiri kale nze kansooke nzikirize nti ndi mufere nakufera ate pressure yakukola ki naye yakufera. Oli omwana omuwala gwe wagamba okomya obulamu bwe naye yakufera. Waliwo omwana omulenzi gwe n'omusiba mwamusiba obulamu bwe mwabukomya naye yakufera. Ffenna twakufera mami. Akasembayo gwe mwennyini ku interview weewaddeko obujulizi n'ogamba obadde oli mulokole era obadde ng'osaba nga bw'ogenda n'otunda ebitundu by'ekyama n'otunda obusolo ng'onoonya ssente. Gwe owa Yesu ennyo omulokole biliyoniya
woddukira ku Yesu n'otoloka ku Katonda ogenda otunda ebitundu by'ekyama. Ate nze olwo nze omukafiiri nzaani atasobola kuyiya nzaani yali atasobola kusaba ssente. Please Jalia, ky'onoonyaamu nkimanyi, onoonya kimu bukyenkuvume, naye nze Jalia sigenda kuvuma kivumo na kimu. Olw'ensonga ne miliyoni 3 ze mwampa nali sizirina, nali mukadde kazibu ng'obulamu bugenda. Sigenda vaayo yadde olunaku n'olumu era sivangayooko ne ŋŋamba Jalia toddamu kola eti. Sigenda kuvuma ng'ebyo bye mwevuma ne pressure. Ngenda sigala nkwetondera obulamu bwange bwonna nti nsonyiwa we nakusobya. Sente nazikomyawo, kati ky'oba mmanja eri miliyoni 1.5. Essaawa eno siri bulungi, naye ngenda noonya miliyoni 1.5 nga wensobola Jalia. Wonna Mukama waba agimpadde nayo ngireete ngikuwe. Wonna toliyo ngiwe maama wo neera. Nzondeke we nakusobya nze ndisigala nkugamba nsonyiwa. Sisobola vuma muntu yannyamba kuba sijja gamba obwo bumiliyoni 3 nedda nali sibulina. Thank you so much. God bless things. Export TV to the world.